Enkya ya leero abatuuze mu Katwe West Zone mu ggombolola y'e Makindye nga bakulembeddwa mu kansala waabwe Deo Kasana bekalakasizza nga balaga obutali bumativu. Ensonga esinza okubatabula kwe kukwatibwa kwa bannaabwe okuli Grace Kakooza ne Hajati Halima Namukasa nga kigambibwa nti biva ku ttaka eriri emabega w'ekkanisa erya Bunyolo Kitala esangibwa mu kitundu kino. Abatuuze balumiriza Maria Musululu okukolagana ne poliisi nga batulugunyize ku ttaka lyabwe kwe bamaze emyaka egisoba mu 20. Poliisi erina kukolera mu ofiisi yaayo oba erina kutuuka mu batuuze nemanya ki ekituufu. Lwaki bayimirira ne basiba abantu? Kubanga omubbi agenze eri n'ayogera bwogezi nga ye alinga aragira bulagizi nti wano ne wano nyinayo ettaka ne bajja ne bakwata omuntu nga poliisi yo terina nekyerabye tenze neeraba abatuuze. Sesaba ebyapa tukoye batubulire chufu Maria majana photocopy batumorikino basagazaaki tukoye obulyake tukoye obujagalo no tumanyira obukiitiridde banaye tuli bantu bakulu twetegerera gamazima amatuufu siganye twawule wakati wa nanyini ttaka n'ettaka bannange ne gavumenti bulijjo bisemesa ekyalo bannange muzeeyo bajja oli jangu otuyambe tufa mala gakwata abantu kyensaba poliisi ekolagane n'abakulembeze ereme batwalira mu nkwawa nti ate be babbi. Njagala okutegeeza abatuuze tuli wano nga tuli beeraliikirivu si lwa nsonga nti tuli babbi. Njagala tukolaganire wamu. Njagala ntegeeze bonna bekikwatako. Tutambudde emyaka ndoza kati giringa 2. Baladisi bonna babaddewo okuva e Makindye baladisi ba mirundi 10 bonna bali ku nsonga eno. Poliisi omusango Mariamu gy'azzaayo gye badda ne bakwatirako abakulembeze. Njagala okubategeeza abatuuze Mariamu tabeeranga na ttaka. Ate njagala abantu abakulu ab'oku kyalo kuno nammwe muveeyo mumanye Mariamu mumumanyi bazadde be mubamanyi. Muveeyo abantu abakulu muleme kuddeeyo kulaba nti no mwe munyigirizibwa. Embeera eyongedde okwonooneka abatuuze bwe basazeewo okuziba ekkubo eriyitibwa Nsambya Ring Road nga bongera okulaga obutali bumativu bwabwe. Ekkubo lino lizibiddwa okumala eddakiika kumpi 30 era n'emmotoka ne zitandika okuyiwa abasaabaze mu kifo kino. Abatuuze balabye ekyo tekimala okusalawo okukuma omuliro wakati mu luguudo. Oluvannyuma poliisi ez'okukakanya embeera eno era ne balagira okuzikiza omuliro eryoke eyogere nabo. Engeri gyayambibwamu ne tutuula ku mmeeza ne tulaba engeri gye tumalamu ne tulaba engeri gye tusengekamu ensonga eyo tusobole ogituulamu tukimalirize. Ensonga tugenda gituulamu leero ssaawa 5 ne management ya Kato yonna tugenda kubayamba nga bwe kyetaagisa. So embeera lino ekkubo lyammwe kasita mulikoleeza bwe muti ligenda kufa mujja genda okumaliriza enkya nga lyonoonese. Mwe bennyini mujja kumaliriza ng'ekkubo lyammwe likoze eki. So embeera tetuleeta violence. Guno si gwe mulundi ogusoose nga bano bafuna okutiisibwatiisibwa nga bagenda okusendebwa ku ttaka lino eriweza yiika nnamba mu Katwe West Zone.
Annual Katamba ne Chris Semalemu Semakula, BBS Telefina, Jotobadde.